bwe yali ajaguza matikira ag'emyaka 3 omukama oyo yatandika na kulambula balimi b'amajaani mu bukama bwa Toolo ne bamulombojjera ennaku ebayonka obutaaba olw'ebbeeyi y'amajaani eyagwa. The prices are generally very poor. We are selling below $1 per kilogram. What was the price before? In 2023, we were selling at $1.20. Last year, we were selling at 97. Currently, we are at 87 cents. Mu kulambula abantu mu masaza ga Toolo kwe yatandikira mu masaza okuli Chaka, Fort Portal n'Entoloko azze bakubiriza okwettanira ennima ey'omulembe. Kati bwe yabadde mu ssaza ly'e Mwenge olunaku lw'eggulo yasuubizza abayo nga bali mu kwogerezeganya n'omukulembeze w'eggwanga ku ngeri y'okuddaabulula ebbeeyi y'amajaani. Karambura amasamba g'amajaani nayetegereza obulemezi bw'ekitongole eki. Ndiyo nimpanura na gavumenti eyagati koraho ensonga z'amajaani mu bwangu. Obukama bwa Toolo nga bukolaganira wamu ne gavumenti ya wakati era butandiseewo kaweefube w'okuyambako abalimi naddala abavubuka okwettanira okulima kooko n'emmwanyi. Project ey'okwekambisa abantu kulima omwani hamu na kokoa hanu Toolo. Eno nija kukira muno kwonyera esingato. Nindagira ompikirwa kwaleetera embibo z'omwani na kokoa bwangu. Wanayongedde okukkaatiriza nga bwe watali muntu yenna akkirizibwa goba abantu ku ttaka ly'obukama. Sa muntu weena akwikirizibwa kubinga abantu amataka g'obukama. Amataka g'obukama mataka g'abantu boona aba Toolo. Ono avumiridde abo abeesimbyewo abaawulayawula mu bantu nga beesigama ku mawanga gaabwe. Abo boona abanyakwesimbire kuseera obwebembezi. Muleke omuze okucwamcwama abantu mu nganda. Leka tubivamu kandi tugonze obukama bwaitu. Abamu ku bantu beno baloopedde omukama ebimu ku bibasoomooza. Mu kiikaro kino twinemu abalwaire abakonyerwa ekitongole kya Bringing Hope to the Family n'irwaro lya Villa Maria kandi tusaba oteremu amaani abantu abo batunga obusagiki. Nimpura hati mu bihandiko bya mamakuru bagamba ngo Toolo lugera rukira. Aba Nyamwenge nibatereeza kwegesa abaana banyu Toolo omumaka kandi mumegese ebyefaayo by'obukama. Abalala basanyukidde enteekateeka ya oyo mu by'obulimi nga bwagenda okubitumbula mu bukama bwa Toolo naddala mu bavubuka. Obukama bwa Toolo bulimu amasaza 9 nga gonna omukama oyo wakugalambula.